nga nyingi ezituleta okukwenyinyala n'ebyokulya byonna tubizira lwakubazananya bituli bingi ebituli ebingi ebiri omumuka waliko omwo musange soya n'enjuki bambi ebigoberera mbu binonya mubisi tebalaba buli ssaawa otambula nazo n'obeera ku mulimu era obeera nazo zikukolako obulumbaganyi nga so wandizegobyeko nazo ne zikubukako okutya okunaaba kekabonero akalaga nti mabiya ne budongo bibeera bigimu byazika tulinda amakansi etuuke kyoke tukumu akabumba wamanga eyanoonya ebisubi kaleete ate obe kyange kyokutiyo kijya nnyo ngambye tulinda amakansi etuuke kyoke tukumu akabumba wamanga eyanoonya ebisubi kaleete ate obe kyange kyokutiyo kijya nnyo mwami byatika nfunyemu kumanyi saba mungulire nze kakuwa lwalumbe nalabikako enyo tumukwate ku balimi bane paka ku balumbe n'olumu tumugulira kakirita ne tumumwako okuva ku mutwe nadda ku mulembe awo ne tusanyukamu nga mutabani wa minisiti daida atudde anaaba ebisagaza ebitoto ebimutukuza kale gwe niwumukutira ddala oli ye yaleta ekiteeso okufuna oluwawu oli wakabimu ekiwamma kati kabamusabuddemu okumutereeza tetuba na musango kyetuvudde tumugabira abatuuze b'emawotto ne bamukubamu embogo musanvu kati wena ali eyo ng'olimu nabagocosanya okikumi kati oli mawotto beebuwunga nga musabayo okunaba okumawo sadde kiraga ewo nti okunaba kwalima tulinda amakansi etuuke kyoke tukuma akabumba wamanga eyalese ebisubi kaleete ate bekyangwe kyekutiyo kitya nnyo tulinda amakansi etuuke kyoke tukuma akabumba wamanga niyalese ebisubi kaleete ate bekyangwe kyekutiyo kitya nnyo nakakiibo nsuna obutimba nakakiibo nsuna obutimba tuli mu kuvuba ebyennyanja byatuuze kalinga